about the need and why we are here. No lwansonga bbiri ezisinga, of course zonna zonna nga zeekuusa fundraising, naye okusingira ddala okurespondinga eri abantu. Okumala emyaka 4 abantu abali batuukirira abantu ab'enjawulo nga batubuuza tukoze eki okontributinga sente eri ekibiina kyaffe. So mujjukira bulungi nnyo bwe twa unveilinga lino ettaka nga tetunazimba, abantu bangi nnyo baavaayo nga baagala contributinga ku bulaba nga tuteekawo kino ekitebe. Naye nga National Unity Platform obukulembeze ne busalawo nti nedda ekiseera kyali tekinakola ki tekinatuuka. Although many people wanted to contribute towards the establishment of this secretariat of the headquarters of the National Unity Platform, it was decided that we delay to open the fundraising, and we decided to use the available resources to set up this structure and everything that is here, and the other work that we've been doing. So basobola ne banyabo ekiseera kikoze eki kituuse tikakati tugenda mu campaign, naye abantu omulimu gwange gwa kubannyonnyola lwaki twetaaga ssente za campaign. Ekisooka tuba tulina okubeera ne campaign secretariat. Campaign secretariat eyo eba yeetaaga cooperatinga okulaba nga emirimu egy'enjawulo gy'alina okukola gigenda mu maaso. Ekyokubiri twetaaga campaign materials. Campaign materials mwe muli ki? Banange kansubire tuli ffenna. Campaign materials tulinamu ki? Ekyokubiri t-shirts, posters, paper flags, zi manifesto zaffe, billboards bwe tuba bambukisa ne tufuna space gye batagenda kutya, flyers, berets, bandanas n'ebirala bingi nnyo. Abasinga wano muli ba candidate. Katusooke tulabe t-shirt. T-shirt ku average ya sente meka? T-shirt emu 25. T-shirt emu ennungi mpuli abagamba mu kitundu awala $2,000. Akati kandabe abatandojinga math classes z'okubala. Nambasa, did you do math? Are you very good with it? I trust the Lord there when it comes to quick calculations, but let me stand up then and calculate for us. T-shirts, we tuba twagala t-shirts omutwalo gumu tuba twetaaga sente meka ku buli t-shirt omutwalo gumu kitundu. N'ababajjeezi calculator. Bwe tuba twetaaga t-shirts tulina ebyalo bimeka mu ggwanga? People power? What is the answer? So if you want, let's do the calculation together. Kwa sagala mumuzabuzi. Naye bwe tuba twetaaga t-shirts mutwalo gumu. Mutwalo gumu ne tukiteeka ku t-shirt, that's $1,15,000. Naye kakati kambabuuze, t-shirts omutwalo gumu zisobola kukola ki? Wano tesobola okukola. Kakati bwe zibeera t-shirts $10,000. Bwe twetaaga t-shirts $10,000 twetaaga sente meka? 1.5 billion. Mukitegeera? T-shirts $10,000. Tulina districts meka mu ggwanga? 146. Kakati katwasuminge nti tulina t-shirts $10,000. Bwe twaba kuzidividinga tulina constituencies 353. Kiba kitegeeza buli constituency tuba tugiwadde t-shirts 283 zokka. T-shirts 283 zitegeeza ki ku constituency yono Bukawalya? Bwe tugamba tuziwe abantu mu Lubaga North. Naye nga tuziwadde sente meka? 1.5 billion. Kakati katugende ku nomination kubanga mbadde kyali ku materials. Ate mwagala abakulembeze baleme kutulaba nga twogera. Kale people power. So mutegedde ekyo ekibalo. So katugende ku bintu biralako tulabe other things that we require okulwanyiga campaign yaffe. Tulina publicity
bwe tuba bakola ebirango okubiteeka ku radios ez'enjawulo ne tuteekawo ebirango ku zi TV ez'enjawulo ne tufunayo DJ mentions, TV adverts n'ebirala. Mumanyi sente meka zetwetaaga mu mbeera eyo. Then twogere ku mobilization, toyinza okuyita mobilization kakuyege. Twogere ku campaign trade. Tuli ffenna abasawo ne banyabo. Twogere mwalaba akalulu akaggwa, embeera gye twali tuyitamu. Naye mu kalulu ako ku buli lunaku twali spending average ya milioni 10, naye ate nga nazo tezikola ki ezimala. Lwaki? Kubanga twalina okupangisa emmotoka, okuzifuelinga, okwakomodatinga teams ezigenze mu field, okukola kwebyo byonna byonna nga byetaaga sente ezo. Ate kolwo twali tukola campaign emu because of electoral commission yatuwa obudde butono. Kyali kitegeeza nti tukola campaigns mu districts 3 buli lunaku. So imagine if we were, for example, going to do one district per day as it was originally in the law. Kitegeeza kyekyo tunaga motoka twetaaga kibyonna byonna obibala. Kakati basawo ne banyabo tulina okulowooza ku nomination day. Tulina okulowooza ku launchinga manifesto yaffe ng'ekibiina. Tulina okulowooza kwebyo byonna byonna sigenda kubigendamu. Twogere campaign period n'ebyetaagisa. Twogere naye kati bwe mba njogera ku nominations, sebo nobukalwanga bwe tetugenda kusasulira nomination fee. Naye mukimanyi bulungi nnyo nti tulina abakandidate bangi abeetaaga kubeera supported. Ku mulundi guli twalina abakandidate bangi abaalemererwa okunominatinga. Lwaki? Lwakukola nomination fees. Ekyo Museveni yakikola mu kagenderere okuteekawo milioni 3 asobole okulemesa abantu bangi abaali badde beesimbawo. Bakikola deliberately nga system ya regime. Kakati tulina ani eyekakasa ku math, njagala natukibale quickly. Kati mutidde. Kale, imirira sebo. Oyagala tukolerawo njagala obeere ng'osobola kubibala. Bibyano omanyi ku math. Kakati tulina 353 constituencies. Constituencies 353. Netulina districts 146. Kitegeeza nti abo bokka nga tonalemu babaka ba special interest groups abo baba 499. Kakati kwata 499 obaze mu milioni 3. Katugambe tulina sente ezisobola okunominatinga abantu baffe. Oba wetaaga sente mekezo 1.4 billion. Tuli ffenna mukiraba kyetugendamu. Bwe tuba twetaaga kuyambako ku bakandidate abamu okubanominatinga, of course si bonna, naye olaba sente ziba nyingi nnyo. Katutuuke ku lunaku lw'okulonda, polling day. Tulina akalulu akaggwa, twalina polling stations 314. 34,000 polling stations. Buli polling station wetaagawo ba polling agents bameka? 2 as a minimum. Kitegeeza wetaaga ba polling agents bameka? Kitegeeza sente meka ensamusamu z'osobola okuwa polling agent okumusobozesa okukola emirimu? How much? 20,000 as a minimum. So kitegeeza wetaaga mitwalo ng'ena ku buli polling station. Sente ziri meka ezo? 1.2 billion. Muzulira sente zetwogereramu. So far tuli mu sente nga mmeka? Mubuze kwegamba muwulira bye twogerako nga binene nnyo, naye ne Katonda waffe munene era ajja kutusobozesa okubiyitamu ebyo byonna. Engalo eza Katonda sirina ziwulira. Netwogera Katonda ng'okuba engalo. People power. Therefore, sente zetubasaba oba zetugezaako okusonda zirina kyezigenda okukola. Olabira ddala nga luli bwe nabagamba Kagwa yo yakozesa sente ezisuka mu bilioni 9. Si bilioni 9, wabula ezisuka mu bilioni 9. NUP ne bagamba twakozesa bilioni 3. Kati kitegeeza nayo yatu multiplying emirundi emeka? Emirundi ng'emeka? 300 times. People power. So ndowooza mukiraba nti sente zetwetaaga
nyingi nnyo. Naye nabagamba ffe tulina engombo nti bwe tuba ne 1%, just 1% yesente NRM zekozesa tubawangula, era ne tubawangula bulungi nnyo. 1% ya biliyoni 9 ze sente meka? Olaba we tuli awo ziri meka? 9 billion. Kitegeeza bwe tuba tulina sente ezo bo ne bebakozesa 9 ne bakozesa trillions, tuba tubawangula bulungi nnyo, kubanga ffe sente ze tunoonya zakola ebintu ebiri basic. Tetunoonya sente za kugulirira abalonzi, kubanga tetwetaaga kugulirira abalonzi. Abantu batwagala batuwagula. People power, sente ze tunoonya